MC Katsi Alangiridde Abayimbi nga bwe bali abaavu bwe batalina kye balina ate beeraga bwerazi. Amanya eddoboozi mpitibwa Frank Lweni. Welcome back to my channel Ugandampya. Mwebale mwenna kubeera ku namwapya abakajja mbaniriza mu subscribing ate mu subscribing okirikinge wansi wabeera wakadde. Bana guys kyemukola kyamaanyi insiima kyonna kyemukola kyamaanyi era nga mbasabira birungi byerere byokka. MC Katsi avuddeyo olunaku olwaleero akoze video ng'agamba nti abayimbi muli bannakyemalira, abayimbi mwafuuse bannakyemalira, mweyamba mwekka temukyayamba abantu, mweyamba mwekka. Agambye nti omuyimbi abeera ne miliyoni 10 ku akawunti n'aba ng'apangisa ennyumba ya miliyoni 2 naye n'addaawo n'alaga nti nga bw'alina nnyo ssente. Miliyoni 10 teziriimu si ssente zaamu, era yatugambye nti omuyimbi ava eri just n'agula kakawundo ka miliyoni 3 ne kuloni bakakuweera ku mitwa ku bukadde 3 naye n'ova eri n'ogula kakawundo noweeragaalaga noweeraga ensi yonna n'olaga nga bw'olina ssente. MC Katsi bino byonna byogedde mu vidiyo eyo gye ngenda obbawa wano maaso gye njagala mbalage mukakase MC Katsi biki byayogedde era ng'agamba nti byonna ebyaliwo ku story oba byonna ebyabaddewo emabega kaawo agamba byo tebimuluma because buli omu alina choice ate buli muntu era nga ekibi ekituuka ku muntu olwaleero naawe nkya kiba kisobola okutuukako, leero bwe kintuukako naawe nkya kiba kisobola okutuukako. So agambye ebyo ye tebimulya, byonna byaliwo naye kati byaggwa, ali mu life ye kubanga kati awumudde n'okuwumula, obulamu bwalimu bweyagaza. Agamba takyalina kimuluma nnyo kyamaanyi, takyalina nnyo kizibu kyamaanyi. Njagala mbalage vidiyo yeeno mukakase era nga mu subscribing temuvaako. Frank Lweni. Abayimbi ngenda bakowa mulina olugezigezi ate temulina ssente. Omuyimbi aba ne bu miliyoni 10 ku akawunti n'apangisa enju ya miliyoni 2 n'ogamba laba omutwe gw'ono mada. Temulina ssente ate mweraga. Abantu balina ssente, abantu balina billions of money on accounts. Ate mweraga n'ogulayo kawundo ng'eno n'olowooza okikubye okimazeeyo. This is only 30 million shillings osobola ogifuna second hand. Anyway, back to topic.